myaka ananga na bupangisi lwaki tofaayo ku bali abazaalibwa edda era kyonkuba kiboko musajja gwe atani gwe ngamba ensonga za speaker wa Parliamentary Anita Amongi Waiswa Mufumbiro atuuka n'okubuusabuusa bw'oba ebigambibwa nti yazaala abalongo nga bituufu oba bya bulimba. Ensonga nno weva nti ye Nakawere yekka yasooka okumala mu maternity leave ennaku bunaku. Ensonga y'okuba nti ekifo kyalimu kinene baba balina omuwaayo ofu ey'omwezi omulamba n'okusoba. Naye kyannaku nti ye yamalayo ennaku bunaku ezitaawera wadde ennaku 7 n'akomawo mu Parliament nga kigambibwa nti waliwo ensonga ezaali zigenda mu maaso mu Parliament ng'ate gwe beesiga nti ye mmundu emmenyo ya Mwai Museveni asobola okutuukiriza menshoni za Museveni nga Deputy Speaker yali azikwata mu ngeri ya kutya nga tasobola ziggusa. Mwai Museveni n'amugamba gw'osobola okugusa ensonga zino sooka ojja otaase eggwanga Uganda. Bw'atyo Speaker yabuukayo mu nsonga ezo n'ajja akomewo mu Parliament okusobola okutuukiriza menshoni ya Mwai Museveni. Katumale okuwuliriza Waiswa Mufumbiro ku nsonga eno butya bw'agyogerako. Bw'oba ofunye obwa Nalongo ku myaka ananga na bupangisi lwaki tofaayo ku bali abazaalibwa edda era kyonkuba kiboko musajja gwe atani gwe ngambye bamafiya bali wano ku myaka 5 n'ozaala abalongo ate mu wiiki emu ng'oli mirimu Dikira Maria nyabo Nalongo kino wali okirabyeko gwe mukiiri emyaka 5 n'ozaala abalongo z'omanyiri abalongo mbimanyi nange ndi olubuto lw'abalongo luzitowa naye ow'emyaka 5 yalusitula n'aluzaala mu wiiki emu nadda ku mulimu ng'ate mukamwe muzibu si mafiya nakiresa nagali mwe n'afunye Parliament ebyo sibimanyi ebyo bibyo wa Parliament ze mboko ze badde jogerako saa zino bannange naye kale nali ndalikiridde naye gwe ekyo kimanyi tukirowoozeeko mu ku myaka 5 n'ositula olubuto ne lubeeramu n'oluzaala mu wiiki emu n'oba mirimu ng'olabalongo Uganda eno manye eriyo omusogo eyazadde ow'ensanvu naye nakati akyali ku buliri naye owa5 yakisusa tebitegeerekeka Uganda sente ekola buli kimu nali nalekidde mabegakaawo nga bagamba nti mwafumye Parliament nga mubanja abantu bano bwe mutalina kubanja ndowooza kyebali bategeeza omusana gwagwa ripooti yafulumye zatudde mu Parliament tewali ripooti yafulumye tewali ripooti yafulumye tewali ripooti just kumanyira kumanyira ku disrespectinga kutuyisa mu maaso butatuwa kitiibwa kutulengeza nga bannayuganda kubanga abantu bayinza kubanga bali mu kugamba nti omuntu bw'ati yabuzibwawo gwe noleeta oyo nonsense gwe baleese ku floor ya Parliament naye tumanyi nti Uganda eri mu buwambe n'abo ababyogera nabo bawambe kyova olaba tulina obuvunaanyizibwa bw'okwenunula nga baki ng'abantu lipooti eyo teyigula muntu ttama kyekimu first of all bo bennyini bakkiriza nti bagenda kukomyawo gye baaleeta bwe mba mwaleeta ekintu ne bakigaana ate mukikomyawo kiti ekyokubiri kino kyabalya nnyo nti batya okutwala responsibility yakyo ku kye baakola ate nga bakikkiriza already kubanga kuba eno lipooti gye twogerako ey'abantu 18 tesobola kufaanana na lipooti eri enkadde. Lwaki ripooti eno gye tusaba gavumenti eveeyo eriko okunoonyereza kwa Uganda Human Rights Commission eteekebwawo constitution. Mu constitution mulimu statutory agencies ezirina okuripotinga into inquiry eri Parliament. Era Parliament erina obuvunaanyizibwa okuinvestigatinga oba okuteekawo inquiry ku nsonga eziba zoogeddwa. Bwe bukiiko bwa Parliament bw'owulira nti kosase nti paaka nti ani obuvunaanyizibwa bwabwe si kutunuulira just malya ga nsimbi okutunuulira waliyo n'akakiiko ke bayita ka human rights naye si weewo wokka we kikoma nti Parliament erina okukola inquest erina okukola okunoonyereza okw'enjawulo kwebyo ebiba bireeteddwa ku kakiiko mu bumenyi bw'amateeka naddala nga bi-offendinga preamble ya constitution egamba nti recalling the history of Uganda, recalling from where we are coming from, it is important that the progress of our nation is premised on the doctrine of rule of law, era on the doctrine of separation of powers. Kubanga
nabagambye nti kano njagala mukoogere nnyo the doctrine of separation of powers Anita Amongi akamanye. Yes. Kubanga Parliament omulimu gwayo omukulu kwe kulabirira pillars za government ziri waliwo judiciary. Yes. Waliwo executive. Yes. Executive mwe temubeera listening post nga Parliament. Yes. Nti ekivudde mu executive ye fatia. Yes. Emulaki mujeno kwe kusengejja ku lw'Abannayuganda kyova olaba mwe muli ba representatives of the constituency. Yes. Yes. Ntegera bulungi. Yes. They are representatives of the constituency. A member of Parliament. Parliament is a representation of our country in the demographics of constituency level. Era nga bagamba nti constituency erina okubaamu abantu abatasukka abantu kasaba were emitwalo 10 eba constituency ekoze ejjudde wadde era tukaayana nti bannaffe bajjeno Yoweri Kaguta Museveni nga bakozesa engeri ya gerrymandering bakutula bu constituency obubanyumira n'obwenkomesatu gye buli kayindo tafiire bakusalirako byalo byo bina bangambye ka nesodo bagenda musalirako awawe naye okuva mu Parliament buli mwana akaaba nga bamusalirako tebagobera kya mitwalo 10 ate n'ojja Kampala ewa Kisonga Segona wa mitwalo 3 the constituency satu zali nazo mu kibuga emitwalo 2 the constituency 2 zandibaddewo ontegedde. Yes. Kakati representation yeyo y'abantu bali emitwalo 10 nti bonna tebayinza kujja mu Parliament kitegeeza olina okubanga gwe ogenda kuwa ebyabwe si ebyajja n'Omuseveni n'oba wagira ku kadi ya kibiina you were representative of the constituency. Yes. Kati obuzibu bwe tusanze nti mu kuwamba ennyingo za the doctrine of separation of powers tufunye obuzibu nti nakyemalira ne Parliament agirina mu ki omukono era mwamulaba mwenna nga azaafunyizza emikono asazeewo ani agenda okubeera speaker. Ye nnyini yakubuulira nti bakwata ababaka ba Parliament ne babasibira mu State House. Yes. Ne baleeta ab'SFC kuba biseera ebyo buli omu yayambala masiki ne balonda era n'akakasa n'agamba nti yakubira omugenzi Olanya n'amugamba nti ba MP bo badde ogamba nti tetuyina mbayina wano. Yes. Nga Kaguta nyindi yakubira Olanya saawa 8 ogw'ekiro. Kakati ababaka abatudde 8 ogw'ekiro nga babadde ne Lubambensi baba bagenda kujja saawa meka wali nga tebabakiryalinga na COVID. Kadaga bamunaga bamemunaga. Kakati bano bonna bajja baba kuntolizaani zono yabatekawo baba basobola okutuukiriza kali ke bayita doctrine of separation of powers nti bano balina okuba nga buli omu alina obuyinza obwetengeredde okulaba ku oli byakola bya Uganda bye bituufu. Oyo ye Alex Waiswa Mufumbiro akunnyonnyola ensonga ezajja Speaker Anita Amongi mu maternity leave. Agamba nti ensonga ezaaliwo Mwami Museveni ababaka ba Parliament bali bamukutte entegetege nga bamubanja bannayuganda abaabuzibwawo. Ekyamuleeta n'agamba Anita Amongi ave yajje kwali okujja okukkakkanya omuliro mu Parliament kubanga yakitegeera nti ababaka ba Parliament Anita Amongi bamusinzanga Katonda kababeere ab'NRM kababeere ab'opposition ono bamusinzanga Katonda bamutya. N'alowooza nti bw'anaamuleeta n'amuteekawo mu Parliament ayinza okubaako embeera yasobola okukkakkanya okuyamba Mwami Museveni kyokka nga te ye tayebwa abangi tebamutya bamuyisaamu nnyo amaaso. N'alaba nti tasobola kumuggusiza kintu kino era y'ensonga lwaki yasobola okusitula Anita Amongi n'akomawo speed wadde yamukomyawo naye era agamba nti talina kyamuyambye lwa ensonga zikyamuyinza obuzito. Ababaka b'opposition bakyalemeddeko bagamba tetugenda kudda mu Parliament. Bannayuganda baatutuma ekintu kimu tusooke tuzuule abantu baabwe watuufu wa we bali era y'ensonga ekyabasattiza n'olwaleero. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yeewaako obujulizi okubeera nga amanyi John Bosco Kibalama waali. Kyova olaba n'olwaleero mukazi wattu naye bikyamusobedde
abaana bamulemeddeko bamugamba gwe tukubanja omuntu omu kibalama. 17 Mwami Museveni yamanya amayitire gaabwe era naye ajja kusobola okubatuleetera kubanga ababaka tebagenda kukkirizibwa kudda mu Parliament era neewaggula n'akomawo mu Parliament ajja kuba akikoze ku lulwe so si ku lwa bannayuganda abaamutuma.